Nenga congratulations Bruno K. Yali nyenyonyi is abroad. We wish him the best. Feba friends be mikwano je ndoza bambi from the bottom of my heart njagala congratulating Bruno K okuli nyenyonyi. Is abroad. Alabika yagenze kuyimba. Yeah. Aina concert ye? Bannange anti bwe njogeranga mugamba. Nenga bambi congratulations Bruno K. Kule job President 7 yajjayo empapula. Yajjayo empapula Kololo. Okuddamu okwesimbawo. Ekyamazima ddala. President 7 tagenda kuwaayo buyinza mpaka nga afudde. Yanze kasita namulabye nga ajjayo empapula. Ebyobufuzi kati ndaba birabe. Hanange. Mpozi yazizaayo empapula. Nembu babadde ate bazibbi. Empapula za President 7 yazinoonyeza nga taziraba. Naye n'amala n'azifuna n'azizaayo. So ejo President 7 yazizaayo empapula. Ayongera afuge Uganda emyaka 45. President 7 ejo bwe yazizaayo empapula kitegeeza agenda fuga Uganda emyaka 45. Agenda singa Gaddafi. Akwata nno kyakusatu mu bakulembeze abaluddeko ku Afrika. Kyakusatu mu bakulembeze abakafuga Afrika ne balwako ebbanga ddene. President 7 kati akwata kyakusatu. Yarabise nga talina gy'alaga. Era mwenna abadde bagamba omusajja agenda. Simanya jje n'omuhoozi yajja tewali gy'alaga. Era nze ebyobufuzi kangira mbiwummulamu. President 7 wanaawulira nti ayagala kugenda aligenda. Guys, se alwaki twerumye emitwe. Yagenze okujjayo empapula Kololo ng'amagye gasazeeko ekibuga kyonna. Jo Kampala buli round about yabaddeko SFC. Nga n'ow'ebigere abasajja bayiye amagye bannange. Military, SFC, police. Naye nga bwe bito ebyaze. Yabadde ajjayo empapula ng'ate His Excellency Kagame Rwanda ayongera kuwera. Abalabye speech ye nange. His Excellency Kagame wa Rwanda yakoze speech nga mukambwe nga wabeera. N'agamba Rwanda teyeetaaga ssente za America. Yagambye Rwanda teyeetaaga ssente z'Abamerika. His Excellency Kagame yagambye abazungu oba ssente zaabwe bazitwale. Naye tebagenda kumumanyiira. Nange. Ate yabyogedde mu Luzungu. N'agamba oba amawanga g'abazungu gawa Rwanda ssente gagibawe oba tebabawa balekeyo. Yayo bati muntu wamulekeyo. N'agamba South Africa. Yayogedde ku lutalo olubaddewo Kongo awo. N'agamba Rwanda neetegefu okuddamu bba kubanga we yabakuba. His Excellency Kagame yagambye Rwanda neetegefu okuddamu okubasabula nga bwe yabasabula. Samawanga gonna agali e Kongo agalowooza nti gagenda kumanyiira Rwanda. Era His Excellency Kagame mu bigambo bye yagaye nti baalozaako. Amawanga galozezzaako ku Rwanda kyesobola okukola. Yagambye olutalo olubadde Kongo ebadde jalibu. Yabadde balozezzaako buloza.
ku Rwanda kyebisobola okukola. Ate Gwaliana Ssebunya bw'otave ku bantu olemedde ku mwana w'abandi Edwin, weesibye ku mwana w'abandi Edwin. Aliana Ssebunya omanyi olowooza gwasinga okuwooma ku app eno. That's your problem walagwe. You think nti olowooza gwasinga okuwooma wano. Aliana eno TikTok erabye abawala abawooma. Tuule ewammwe. Kati yo Edwin yagenze kuwandiikira kibaluwa nti akutwala ku UCC. Wadde gwe Edwin mu kibaluwa wanditaddemu nti omuwala awooma. Aliana afuusa Aliana wano. Kyekyo kyokka ekizibu ekireetedde mwana Aliana Ssebunya the problem. Oli wano ku app abasajja otukyanganga nnyanya gw'omaze okwebaka naye n'omwegaana. Nze kinyiiza kyokka k'oyo omwana bw'amala okwebaka naawe ate ng'akwegaana. Simwagalangako biki yabadde mukwano gwange mukwano gwoki tukulinako oluganda. Awi your relatives Aliana bw'otutunuulira. Nani kuzimbidde amaka gano this house nga nyenda kugikuwa ne muwala gwe simanya ani yakuloga. Aliana you use men okozesa abasajja to your own satisfaction. Wave wange nodde ewabaho era noyagala tulekane n'abaho. Aliana Ssebunya yali atwawudde nze n'abaho nga leero bw'asula ewange nkya bw'asula ewabaho. Bino bye nkubuulira mazima ye buli wagenda ayonoonawo. Mbandi mu buliri naye twebase nga abaho akuba essimu. Njagala obuze Frank abawo wemba nnimba. Bwemba nnimba Katonda nnyima eggulu. Okumanya muwala gwa Aliana oli mwezi. Nali mu buliri naye ku makya ssaawa emu nga aba amukubira. Aba unaakubira Aliana namwa Aliana oliwa. N'ensirika kadde no kanvume nga abawo yakasasula because of Aliana Ssebunya. Kati nagende Edwin oyo omuvubuka. Kati omuvubuka ayagala mutwala mu UCC. Bawala mmwe mukyanga abasajja kubanga umanyi nti owooma naye mukwano ojja kutuuka okaawe. Nze nkubuulira mu sipesi ya wiiki 2 tosobola kutuusizaamu basajja bana. Nosyagala otwawule n'egundi Alpha Motors. Nze bwe natira muwala gwa Aliana kwagala ate kubba Alpha Motors. Mbwakuwadde emmotoka teyali mu bisambi. Ng'akuwate bampadde emmotoka yali mu bisambi. The car was in the bed gye baakuwa. Ozze otuwuddisiza nasasulako miliyoni toyina ze wasasula. You just wanted to steal the man. Gwe buli wova olekawo bikolobero. Ewa Alpha Motors walekayo ebikolobero. Ewa abawo n'olekayo ebikolobero. Ewa Junior walekayo ebikolobero. Kati oli wa Edwin bakutwala mu kooti kuta audios za Buseegu. Ate za Aliana baize na audios zo. Naye nze njagala zitwala oba nzitwalewa. Bannange omwana asumbuye app. Mbo muto mwana mutowa. Omutakyanga abasajja. Ate mwe balamu abali kuno ku TikTok baize kababuli on a very serious note. Mukule nnyo abasajja ne your private parts olusafa. Kula abasajja ng'okyawooma naye naawe ebitundu bye ebyekyama tugenda bibonyaabonya. Ffe tetulina buzibu. Balamu abali ku TikTok mutukuule mutukyange naye ebitundu byammwe ebyekyama naffe tugenda kubibonyaabonya. Tukukuba style ziri zimaŋŋa. Kati mutukuule esente muzitwale ne private parts zo zijja sasula. Ate kati abasajja bano ab'omufunza. Omusajja ajja kunywera omunaanasi akugattireko omulondo. Akube ziri zimaŋŋwene. Era nze kati sikyataasa bali mu loogi. Bw'osanga omukazi ng'akuba omulanga mu loogi muleke. Aba asasula sente za musajja. Mwe mutukuule. Nze naana balabe nawa sente zange temwadda.
naye kende kusanga mu luguudo nja kukwata buli muwala nkudde nenkusasulira rent nojja Junior ndi mulwadde nenkuwa sente zange nojjako ennamba ye yessimu notandika okudda mu kamera bu Junior simumanyi nga bwe nali nkuwa sente zange wali omanyi nja kukusanga mu kkubo nkulwepinge ekyo kyo stand warned era kati tambula ne condom kusasula sente zange bawala mmwe mumanyi sente gye tuzijja omwana nakubira Junior have a problem n'omusindikira sente nyama yalina gati aina boyfriend bwoba n'ebizibu lwaki togende wa boyfriend wo why do you always look for me in times of problems kyokka bwe nkuwa sente ate nentuka okusaba ng'ogaana nze sikyagala muwala nnyima guys woba owulira ng'oli muwala va mu inbox yange ebyo bintu ebyo mbadde nkubuuzaako bubuuza tombuuliza ddala omuntu naava eri weekend ng'eno n'akukubira essimu ku makya mu Junior mbadde nkubuuzaako ndi muganda wo n'omugaa jangu ompeeko nekitandika okuginika ebinnyo hati kakati Junior nina olumbe lwa jjajja wange sooka ewange odde ku lumbe guys sooka ewange odde ku lumbe kakati nina appointment job sooka ewange odde ku job appointment era ewange nawe z'omu meeting ogikolerawo I have a zone meeting at 5 nkoye zomo meeting but wala mwe nkoyo kulya sente zange munyumeza zomo meeting nobisanga kwa Kasia bitu debili ice cream n'omwana nakusirikira message Junior we nawe mitwale ebiri ojimpe mfunye mwana emergency kyokka bwe nkusaba noga nange mfunye mu emergency empaako oyagala you doesn't want abavubuka omuwala akuwaga oba owa sente omukazi akuwaako gobo wa sente totandika kukwata sente mbulabirira abatakuwa akuwa gowa tuli ku Irani na Israeli kyompa kyenkuwa nze sikyawa bakazi sente munkuyambe nyamba nange ate bwe nkuyamba mpaako bambi nyama zabala ba TikTok bankulanga nina abala ba TikTok wano benasasulirako rent omwana najjewo ayagala rent mitwala 3 mitwala 4 n'ogamuwa tadda ng'atandika kumanyira nze oyaliana nina wano n'ebifaananyi bye ngali mu nnyumba yange nye naatuka okuneegaana lwiri nanvuma nga wano yali alya KFC yange we namutwala ku beach tabyogera nimutwala ku beach nimutwala ku lyato nga Junior ndimo true love nimuleta wano ku site nemugamba aliana njagala nkuzimbire ennyumba ooma yagenda na miswaswangule kumbe n'omuswaswangule gu Edwin gwaliko nagwo guyaye nagwo nga gwina omuswaswangule omulala kati ke bakulumye ate wange todda wabadde oyagala mbu okome todda kanne kubaka sabuni nebake tojja kudda eyo message yali yana byompandikira Junior njagala kudda you not come back kanne kubaka sabuni nebake nenga mwala gwe tozze nze kati abakazi nabayiga we kubaka sabuni webake nga takomyewo tozanga ex wombulamu obwo ekyo busiru kyosobola okola kwe kuzza ex waba agenze taddanga nze bwendi kastampa ku ex nganzira ku YZ tozanga ex wo agenze tadda bakomawo n'emize emirala buli yaddidde ex wa avuddeyo amubbi omukazi gwali oyagaddeko n'omukyawa tadda akusitu abazze kubba they come to steal not to love ekyo nkirabyeko nangange nze ano nalina omwala yabba gasi wange wa Starbucks namuganda we kostere makerere gasi wange wa mitwalo 5 kuzza ex mbane base ngendo okulira omwana asitula ebintu ng'asitula gasi wange amutwala nozanya n'abakazi omukazi bwabulwa kyakubba akubba kanda we yafazali nazi wabaganda be mbane base ngendo labo muwala asitula gasi wange amutwala ngamba lwiri tozanga ex gwochaye muchaye we muleka agende nze nebwe sanga ex wange mu lugudo sikubuuza
nkuyitako byagwa no muntu basanga exwo no sinika ebinyo ate kamba bolire mu abali mu bufumbo kasito kwatanga mukazi wonga yogera no musajja gwe yali ayagaddeko bacheria ebyo we became friends. Let me tell you, abantu abali beriddeko tebasobola kuba friends. Baba bakulimba baba no nyangeri je baddamu kweri nze nkubulidde tokkirizanga mukyalawo kuba na namba ya musajja gwe yayagalako. Munne baddamu ne beri ate ne bibanyumira ngebyabawukanya babyogeddeko nzo kukwata ngoli girlfriend wange banga nkwagala nga tuime relationship notandika ebyo mbumbuza ko ex wange munyumya biki awo kawo njagala ombulire onyumya kine ex wo ex omubulo okigane namba nodikasuka munedda mukwano gwange mukwano gonga nga mwali mweriddeko nzo baiba ex be nakadda mu nendia nga ex yagenda mu bufumbo ne bumutama nayagala atadde kati ne muteka wawo ka agreement mweri amu wiki mama Osayede ekintu ekyo ya nawe kubengalo mabina tomanyira mpasa di ebitundu byange byekyama bibi nzama nyingeri jembigabamu kati mpase nabigabirana nze junior siri mukodo buli omwayagala muwa nze kiganyo okuwasa siri mukodo nze bonsaba nkuwa nera banjaja na junior mpako gumugoka ngankuwa nze mune bye binganyo okuwasa siri mukodo like mama nge yankubira obukodo ansaba gwempa after olera byansi bajja na yatuweeko bambi kijuni kyaffe bambi sister atuweeko nembawa ne mane nkole ebirala guys mulekerawo okubeera mu bufumbo nga temunyumirwa life olyawo mu bufumbo obiwulira bikutamye sina bufumbo bwendimu era sisobera kuyingira nabo nja kufubirwa emyaka nga 45 nga maze okugaba kainze junior mumbere n'omukazi omu mbwanfuge bino byentambula nabyo byange guys temwerabira byentambula nabyo byange era buli omwaga be ebintu byenga bwayagala yasiri moyo no sense wakuwasa soko onyomerwa obulamu okitegeera nyumirwa obulamu weyagale enjoy life nogene mbufumbo nze nagenda mbufumbo ne bankuba omukazi yankuba emigo je nafunya mbufumbo era wenda bamwe abawasa newunya nze bankubira mu bufumbo banamwe everyday omukazi akera kunkuba njoze ebintu nsimule nyumba twala abana kusomero sijja biddamu ennaku zina abakazi bakubira ddala abasajja omukazi wano kumbaga abajinika ebinyo naye muyingire nyumba ngembaga ewedde bajja kukuba ne nyumba yo bagitwale women abakazi leero abera kumbaga nga bwasinika ebinyo noloza wafunye omukazi ategeera nasooka atambuze ekyalo nga botalina manyi ga kisajja nze omukazi yankuba nanogera omuggo Tasha bali bamuyita Tasha gwe nasooka okufumbirwa nsimule nyumba nesena amazzi Junior omukazi nantuma ku luzzi ndeka n'okundekaza buli wembe jjukiramu nkaaba sidda mbufumbo I will not go back to marriage mojja kunkwata lwampaka ne bila siddayo gwe omukazi wayo yakutumye nka amazzi ku luzzi ng'oluzzi luli wala luli eri wansi naga God fetch water Bozaz ask me ate kati DNA ezazze ojja kuzaala olabirira abaana abatali babo banne muve ku DNA nze kasita nalegedde nti abaana basegirinya si babi wenavudde ku bakazi nenagirinya
lwiri abakazi temuswala musajja munnange ebya DNA ebireke tokola labirira baana ojja kugwawo ekigonga mu baana bana toyinaamu wadde n'ogwo kyokka nga ababoda be bataata baabwe abasaawo omuddo mu compound yo be bataata b'abaana n'emikwano gyo guys tokolanga DNA ng'oli musajja ojja kuzirika weewa obutwa abakazi bate naye abakazi nemwenda ne ku basajja basaawo emiddo mu compound waliwo omukwano gwange yakoze DNA n'azuula nga first born wa boda yaleetanga enva ye taata w'omwana second born asaawo omuddo ye taata w'omwana omwana we owookusatu akuba engatto ku ira nange bane tukolanga DNA labirira baana sirikira wooli ojja kuzirika nze eri nange era gye nafo Tasha mukyala wange gwe nasooka okuwasa nze bansibako omwana nga si wange ngenda okunoonyereza nga omwana taata we mukongo can you imagine Junior bansibako omwana nga ndabirira mwana ndooza nazadde yengo omwana ayogera olukongo omwana ali muto naye nga ayogera olukongo ate wootegerera nti omwana siwo wano ng'omwana muto omwana atandika okwogera olulimi olutakwatagana ndowooza omwana ayita ddadda kumbe omwana mukongo bane mwegereze nnyo abaana nga boogera nga bato ndowooza omwana muto olulimi teruvaayo kumbe omwana ayogera Lujapani omwana ajja kwogera oluteeso omwana ddadda guluza omwana ayiga kwogera kumbe ali mu luteeso nze kasita bansiba omwana omukongo nava ku bakazi era waliwo eyazewa nangamba Junior ndi lubuto namuleetedde poliisi waliwo omuwala jjo yazze wano mbwe ali lubuto lwange namuleetedde poliisi bino ebiwala by'amasaaji oyo omwana yankola amasaaji mu sipa kati yazze jjo mbwe Junior ne mugamba muwala gwe wankola body to body I still remember ng'olubuto walugyewo nangamba Junior wano enali nkukuuta body to body ne mugati wali kyabaawo era kati wemba massage ago ezo spa kondo munyenda nayo banange abakola spas abakola massage kondo mugenda nayo mu motoka ababa wala kati bayayi agira kondo mwogisudde nageyiwamu customer bwe ntinga kondo munyenda njisiba nako nenyenda nayo si kyaleka kondo mu muloji basajja banange nkibabuulidde don't leave kondo mu muloji bajja kukuwa olubuto weewuunye gye walujje abakazi kati bayaye nnyo agamba leeta kondo mu njisuule tokkiriza bw'obeera muloji tokkiriza mukazi kusuulayo kondo genda nayo naguze briefcase kati mwenzisa obuyaye bwammwe abakazi mufuuse ekizibu naffe kati ketufuuke ekizibu muyiya tuyiya naguze ensawo sikyali kukunsiba baana kale Junior chicken sente ezo bwazitwala ze zigenda omuma zisaako paka lwalifa taliddamu kwagala sente endala era ajja kwagala esawa zino chicken ne bwana afuna ekizibu kyonna nga yeetaaga sente teri ayiza zimwa kuba yakumpanya sinza kera wano ku macha ngamba banaye Junior mulwadde tukole bwe tuti ate sente ne mala nenzikumpanya nine mozi wa Junior gwaliwo omuntu ayinza okuddamu okunzikiririzaamu taliyo n'olwekyo chicken n'oyimira n'ovuma ne taata wo chicken taata we yakuzala singa siye singa wooli singa tukumanyi omukazi ng'akuyiriddewo omubiri weekubye wano engalo mu kabina omukazi Shira Price bwako kyogamba tobijjukira yeekuba engalo mu kabina alyoka yeekombe ku live bw'obuwoosi bwali bumusiiwa n'ateeka mukamwa
Mama obosi newe babukusiwa we kubengalo mukabina nga botekane mukamwa. Ebyo tubivuddeko ebyemikira gye yatambuliza wano ku media era Shira Price namuyirawo omubiri. Omukazi Shira Price nga yewa omubiri oyo omukazi muwe ekitiibwa billa. Era chicken yogama ntojja kwetonda nze nkusuubizo ojja kwetondera Shira Price. Teri muntu agenda kwagala ng'ogyeko omukyalo oyo taliyo. Naffe tukwagala lulwe. Tukwagala ku Shira Price yabedde wano ng'akuyirawo omubiri. Kati chicken yekuba engalo mu kabina n'ekyo ekirala ky'oyogedde kye yakola. Nero yatambuza emikira gye kyogamba tewagiraba emikira gye ng'agizunza wano ku media. Ani atalaba akakira ka chicken agulina go weeguli naye mukwano okuguzunziza nga wano ku media. Oguzunziza akombya abakazi mu mwabina kyogamba nayo tewagiraba ng'akomba abakazi mu kabina munda. Tewabiraba nabyo kyoyagala tugamba. Alanze nga bwakomba abakazi mu bubina ne bamuwa sente ezo zonna mukazi watu bwayiwawo omubiri banaye mu musonyiwe banaye esawa zino gwali mu kusawansi gwasimulizaako ebisoto amazima chicken oli mu nsobi ddayo wetondere Shira Price buli muntu gwovumye ne taatawo fine oyinza omulabanga ekitagasa naye muntu w'amaanyi mu ggwanga kyogamba Junior esawa zino teyeetaaga kitaawe. Mwetaaga ndeka muneetonka bya kati mwabakyayina obudde obw'okwogerako ko nabo mwe mwagala obayisanga kasasiro mubayisanga ekintu ekitagasa. I miss my dad. Iye ne bwe kiba kiralugoma Junior muzaddewo nga ne bwaba mulalu naye nga at least waali nga mulalu naye ng'okimanyi waali naye abaana babalina n'obumirira ku stage n'ovoola kitaawo.